Musaza Singo bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Kassanda balangiridde olutalo olw'okusiguukulula ab'oludda oluvuganya gavumenti ababamegga mu kulonda okwayita ng'embeera eno ewaliriza eyali nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Kassanda eyasookera ddala okuwanduka mu lwokaano beegatte bagatte amaanyi bameggane ne nnyini ntebe aliko Fred Kasirye Zimula. Omusasi waffe James Kaana Ssebuguzi y'abirina. Omuwologoma Ajiziadi Kalema okutuuka okulangirira nti avudde mu lwokaano lw'okukwatira ekibiina ki NRM mu bendera ku kya ssentebe wa disitulikiti ey'e Kassanda kiridde ensinkano eyayitiddwa ssentebe wa NRM e Kassanda Dr. Michael Bukenya Kyabikoola eyeetabiddwamu n'amyuka ssaabawandiisi wa NRM Rose Namayanja ng'ensinkano eno ebadde egendereddwamu okukendeeza ku muliro ogubadde gutandise okukumwa mu byobufuzi bya NRM e Kassanda ibadde bitiisizza abakulu nti binza okuviirako ekibiina ki NRM era okuddamu okugwa obubi mu kulonda kwa bonna okujja okwa 2026. Ziadi Kalema ono ategeezza nti mu kiseera kino kye beetaaga mu Kassanda kwe kulaba nga NRM ng'ekibiina kizze ku ntikko so si bo ng'abantu okulwanira ebifo era nga kye kimujje mu lwokaano n'alekera munne Drake Ssemuyaba bwe babadde ku mbiranye. Tugenda mu kugamba tugende tweronde tutandika okwekuba okwekola ki ekyamazima omwana wange omwana waffe gwe twazaala ne tutambula bulungi twagala tutambule bulungi tujja kusingana nga tumaze okumutaagula nga nakazadde maama wa disitulikiti y'e Kassanda bwesanga bwesanze nga tolina choice yo nene waza okukola ekintu mikwano gyange mmwe kyemulaba nga tekisaanidde naye nga mbakakasa nti nno tulina olutalo lwaffe lwa NRM kudda ku ntikko mu Kassanda si lwa Kalema kubeera ku ntikko. Amyuka ssaabawandiisi wa NRM Rose Namayanja yebaza Ziadi Kalema omutima gwalaze okuva mu lwokaano luno n'asaba bannabyabufuzi abasigadde mu Kassanda ne Uganda yonna nga bana NRM okulabira ku kino nabo bakole kyekimu. Naye okwebaza ennyo Haji Ziadi okulaga ekkubo ng'omukulembeze ng'omu ku bataka ba Kassanda abalwaniridde Kassanda okuva emabega n'okufuuka district tukwenyumiririzaamu era tugenda kutambula naawe okulaba nti wamu ne ttiimu yonna chairman ne ttiimu ye okulaba nti Kassanda tugenda kutambulira wamu tulabe nti ebifo byaffe tubyeddiza. Kalema Ziadi ono nga ye ssentebe wa disitulikiti y'e Kassanda yasookera ddala mu kulonda kwa bonna okwaggwa kwa 2021 ye yattunka ne muna DP Fred Kasirye Zimula era gye byaggwera nga Fred Kasirye Zimula amuwangudde. Kurashina munana kutunyiza munana CBS FM y'obujajja James Kaana Ssebuguzi. Musaza Buddu abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu luka gwa Ssaabawaali Kitosi ekyamulibwa mu disitulikiti y'e Kalungu kyaddaaki bafunye ku buweerero ab'ekitongole kya NIRA bwe babasemberezza enteekateeka ez'okuzza obujja endagamuntu zaabwe ze baludde nga bayaayaanira. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Mu kiseera kino bangi ku batuuze mu disitulikiti y'e Kalungu balabibwako nga beeyiwa mu bungi mu bifo abannira we bali mu kuzza obujja ennangamuntu z'abantu. Era okuva enteekateeka eno lwe yatandikibwawo abatuuze bangi mu luka gw'ekitosi baludde nga balaajana olw'obutalaba bannira mu kitundu kyabwe. Era kino kyajja mu mbeera omwami wa Kabaka ow'omu luka guno ogw'ekitosi Ssaabawaali Nsamba Yasiini n'ali obuwuka wabula kyaddaaki abannira batuuse mu kitundu kino era amakanda bagasimbye butiti. Kino kisanyusizza nnyo omwami wa Kabaka ono Nsamba n'abatuuze mu kitundu kino. Nsamba Yasiini omwami wa Kabaka mu kitundu kino bw'ati asabye abatuuze mu luka gw'ekitosi beeyambise omukisa guno ng'abannira abakyali mu kitundu kino beewandiise bazze bujja ennangamuntu zaabwe. Twebaza abannira okubeera nga batusembereza obuweereza mu kitundu kyaffe wano Kitosi era nyongera okukubiriza abantu ffenna ababadde tebannaba kujjumbira nteekateeka eno ey'okuzza obujja endagamuntu nti mwanguweeko bannange mwanguweeko abannira basembedde wano ebutiti mu maduuka ekitosi mwanguwe mujje mutereeze endagamuntu zaffe tusobole okubeera nga twewala ekyaliwo ku mulundi guli abantu ne batuuka n'okugenda ennaku gye batamanyi. Ate yo mu kibuga ekyerukaya enteekateeka eno ey'okuzza obujja ennangamuntu z'abantu ekyayindira ku kitebe ekya tawuni kanso y'erukaya era omujjuzo ogw'abatuuze gukyali mungi nnyo abeeyiwa ku kitebe kino era bano balabibwako mu bungi nga batuuyana ssaako okusiitaana okuyingira munda bafune omukisa oguzza obujja ennangamuntu zaabwe. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu
e Kalungu mu Buddu. Musaza Bulemeezi omwami wa Kabaka ow'essaza eryo Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo akoowodde abalannaka bajjumbire ekijjulo ekyo bajjumbire ebikujjuko ebyokukuza olunaku lw'abakyala enkya Musaza Bulemeezi era akunze Basemaka obutalekerera bakyala mu nteekateeka eno. Omusasi waffe Ttaaka Consolata abirina. Abakyala b'e Bulemeezi bagenda kujaguza olunaku lwabwe enkya ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 ng'omukolo guno gugenda kubeera ku mbuga y'eggombolola Musaale wa Kyato mu disitulikiti y'e Nakaseke era abakyala basuubirwa okwolesa ebintu eby'enjawulo bye bakoze okwekulaakulanya. Omwami wa Ssaabasajja mukuumirako essaza Bulemeezi Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo bw'atyo akubiriza abakyala n'abaami okujja mu bungi okusanyukirako awamu n'okuyiga ebintu eby'enjawulo. Essaza Bulemeezi ligenda okukuza olunaku lw'abakyala mu Buganda 2025. Njagala okukoowoola abakyala bonna gye bali mu bifo ebyenjawulo mu mirimu egy'enjawulo, abasomesa, abasawo, abalimi, abeekolera emirimu gyabwe egy'enjawulo, buli omu waali. Omwana ow'obuwala ng'okuzeekuze myaka 18 okugenda waggulu n'abakyala mwenna mujje tukungaanira ku ggombolola ewa Kyato tukuze olunaku lw'abakyala ate n'abaami tulina okubeerawo kubanga kizibu nnyo ekitonde ekikazi okubeerawo ne kyeyimirira kyokka okukola newankubadde ekisajja nakyo tekisobola kubeerawo kyokka. Tusuubira abagenyi bangi nnyo ne baminisita okuva e Mengo olw'ensonga mujje tuyigire wamu ffenna tulabe abakyala beeteeseteese batya mu Bulemeezi okwekulaakulanya ng'abantu aye n'okukwata omuli gw'okuzza Buganda eno ku ntikko. Florence Nasanga Musoke atwala ekitongole ky'abakyala mu ssaza Bulemeezi atubuulidde nti ebbugumu lingi mu nteekateeka eno era tewali agwanidde kusubwa bw'ati akunze abantu okweyiwa ewa Kyato olunaku olw'enkya okujaguliza awamu ne bamaama. Enteekateeka ziri waggulu ddala kati era bwe liba bbugumu lyeyongedde tulina n'ebintu bingi bye tugenda okukola mulimu okwolesa abaami bagenda kwesiba gomesi anti bulijjo bagamba abakyala bakola ki beekunya katwaga tulabe bwe bazeesiba bo tebeekunya kuba tugenda kubeera n'abasala empaka ezo tugenda kubeerawo n'empaka endala ez'okuvuganya tulinawo akanyomero ako manya essaza lyo manya obwakabaka bwo manya eggombolola Omugenyi omukulu ku mukolo guno y'Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo, minisita w'obutonde bw'ensi, amazzi n'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka bwa Buganda, ate minisita w'ettundutundu lya Luweero Triangle Alice Kaboyo ye mugenyi ow'enjawulo ku mukolo guno. Tutandika ssaawa 4 paka ssaawa 10. Tulinamu aba Centenary Bank bagenda kusomesa, tulinamu abaweerinde insurance bagenda kusomesa, abakyala bagenda kwolesa, tugenda kuyiga ku bya patriotism bingi nnyo. Obudde bwe bujjo tulira empinga naye nga tweteeseteese bulungi. Ku lwa 88 katonyeza 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaaka Consolata wano mu ssaza lya Kabaka eri e Bulemeezi.